Sabbiiti eno Dereeva okuva mu Eddamuzi Stanley Kisambira yateeka ku bunkenke abakulu mu Eddamuzi bwe yateeka ku mitimbagano obubaka obulaga obutali bumativu n'ensimbi zaasasulwa emitwalo 2. Ono wakati mu bukaawu yalaga nga bwe yali ayinza okutomeza emmotoka mu tureera okubaako baalumya. Oluvannyuma lw'obubaka buno okusaasaana, poliisi wamu ne Eddamuzi baanoonya Kisambira era n'akwatibwa ng'olwaleero bw'abadde ayogerako eri bannamawulire omuteesiteesi omukulu mu Eddamuzi Pius Bigirimana agambye nti ono yaswazizza nnyo Eddamuzi. N'ensonga nga ya musaala amazima saagala kulimba muntu oba mu kamera yonna ndikogera amazima nga kiva ku ntobo ya mutima gwange. Gavumenti nsasula emitwalo 23,115 ye message genda okuva mu banka. Ezo esente njogera amazima nga neekakasa teriyo banka mu Uganda esobola kumpa looni oba mitwalo 5 oba 7 okusinziira ku sente zenfuna. Miliyoni 2,16 potali emyezi 4 kwenzija school fees ow'abaana 4 nendividinga by 4 kwezi esente nemsasulako half kyokka ogenda okwesanga nga n'okushoppinga ebintu bye bagenda nabyo ku masomero tebiriyo. Bigirimana agamba nti balina ebiwandiiko ebiraga obukakafu ku nsimbi Kisambira zaafuna entuufu wabula ne Kisambira ayogedde ensimbi entuufu ye z'agamba zaafuna. Tubeera ffe badriver tugira oli n'agamba nti nze wanti corruption nfune sente miliyoni 3 owa criminal owa mulandisi tufuna miliyoni 4 ono bwe bati embeera ng'ezo kati ffe ne tubeeramu abamu abafuna 3 2 n'abafuna 10 nga kyanjogeza ekintu ekyo opi nenkiremerako nnyo nga at least banteesewo embeera nga tubeera uniform obuteekyawaffe badrivers tubulaba abamu basanuka ne babeera n'essanyu olw'okuba bafuna ezo esente kati ffe ne kitukosa nnyo. Ono agamba nti embeera mwe yaweerereza eddoboozi lino yamala kufuna mawulire ag'omusirikale wa poliisi Wambwe Ivan eyakuba munnansi wa Buyindi amasasi n'amuttirawo. Akatambi nakasukuma ku foramu yaffe eya judiciary bwe nakateekayo ow'omutima omubi oba yawulira nga kyenjogera kituufu nayagala akifulumya kisansanye mu mawulire kyemanyi nti kasookera waffe. Omu ku bamemba n'aweereza akatambi k'omuyindi nga bamukuba amasasi. Nali mu mbeera mbi nze nganze gye nalowoozaako nga n'abaana 4 bagenda ku ssomero sirina ssente kwegamba embeera gye ndimu nga tesanyusa kyokka oli mu tayimu eyo we yaweereza akatambi ako namanyira ddala nti kituufu kinsumbuwa kyaviiriddeko embeera omwami ono naye okola ekintu ekyo. Kuvuga emmotoka nenzita bodyguard nenzita boosi nange neŋŋenderamu ekyo mu mazima amatuufu bwekiri naye saakigamba nti ngenda kutta mukama wange gendina right now. N'omulala asobola okikola olw'embeera gye tulimu. Nsobola ovuga emmotoka ne mukama wange tugenda Mbarara tugenda kuziika naye olw'effamire gye ndasse ewaka landlord ali kubanja teri mmere stress eyo
nyinza okuvuga bulungi netutambula ffenna ekintu kyangu nnyo ovuga emmotoka nga enjala ekuluma n'ovaako ogenda ogira bwoti olwedde nga emmotoka ekole ki ebalumbye nze mba siwona aba atavuga n'omusirikale ali mu mmotoka naye ayinza obutawona ne mukama wange ali mu mmotoka gwenvuga era ayinza obutawona naye ng'ensonga evudde ku biri ebintu byentamaze kutereeza wa ewaka. Pius Bigirimana agamba nti ono yamuwandiikidde dda okwennyonnyolako ku nsonga zino wabula Stanley Kisambira amwanukudde. Embeera yonna eddako kubanga omuntu ayinza okugamba nti wayogedde bubi wakoze kino tukugobye bwengezaako okwogera nabo ne bagaana kubanga mba sirina kyakola kubanga bansinga era mba nnakukkiriza kye bakoze eki kye baŋŋambye embeera bw'ebeeze. Namakajjo Frederick okuva mu kitongole ekirwaniriza ky'eddembe ly'obuntu ki Foundation for Human Rights Initiative agambye nti abakulu mu gavumenti abavunaanyizibwa ku bakozi balina okweddako. Bw'obeeranga n'omwana nga si mumativu ewaka oba omukyala nga si mumativu ewaka kitegeeza nti essaawa yonna yandinoba oba yandigenda naawe wansi mu ttaka, so ofunyeyo okukoma akugamba nti embeera si nnungi, so resort mugende mu investigation muyite abakozi nga bana mulabe ekituufu. So we believe. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku